when I was arrested, we were arrested, the arresting officers who were military men said, "You are the people we hate most. Nope." Then I looked ahead, I said, in the event, I said, no. He bent backwards in a chair like this. And then he was showing me his gun. He says, "Don't joke. We are capable of doing anything." This is a Catholic lawyer, ex-seminarian. Mumawulire agakagwawo getulina essaawa zino, Dr. Lina Zedriga eyawambibwa abasajja bakwata mundu era ng'ono mukyala mu National Unity Platform amanyikiddwa ng'era deputy president wa President Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu eby'emmambuka g'eggwanga Uganda. Kaakati ono eyawambibwa kimaze okubeera nga kikakasibwa lwa mawulire agafulumye nti ono azuuliddwa era asangiddwa ku 4th Division Army Headquarters mu kibuga Eggulu. Jukira gye buvuddeko omukyalo ono abadde anoonyezebwa yawambibwa ku mudumu gw'emmundu abasajja bali mu drone n'abuzibwa. Kakati nno amawulire galaga nti ono enkya yandikukusibwa n'aleetebwa ne mu kkooti asobole okubeera nga annyonnyola lwaki yakwatibwa n'emisango agigguleko. Kyokka ye Dr. Sarah Birete olwaleero amaze okubeera nga ayimbulwa kakalu ka kkooti era bamutadde. Wabula ebigambo by'omukyalo Lina Zedriga byentandise nabyo tebyawukana na bya mwami Kyagulanyi yadde n'akamu ku bannayuganda abanyigirizibwa. In Uganda, while the regime, the Minister of Health and other people from the ruling party are going around holding mass rallies and mass processions, the people, the members of the opposition, particularly the National Unity Platform as a political wing, are completely not allowed to express themselves, to meet people, or to have any kind of political engagement. They beat up people and started arresting and harassing them. Yes, nkwanirizaako nnyo ku mukuto gwa EKTV Media Uganda nange Eke Master. Kakati nno mawulire gakagwawo kikakasiddwa nga kooti eno eri mu kuyimbula Dr. Sarah Birete nga ne Dr. Lina Zedriga ali mu kulabika mu kibuga Ggulu ng'era bateekateeka okumusimagulinga enkya okumutwala mu kooti. Pulezidenti asimattuse okuttibwa, pulezidenti awonya okuwambibwa mu kaseera mpawo kaaga essaawa emu emabega. Mu ngeri emu kimaze okubeera nga kikakasibwa nti omulwanirizi w'eddembe amanyikiddwa nga Sarah Birete ono amaze n'ayimbulwa kakalu ka kkooti era ng'ono afulumye ekkomera olunaku olwaleero. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'omukyalo ono okuvaayo n'abeera nga alwanirira ebyo ebiruma bannansi n'ebyo ebigenda mu maaso oba oliawo mu ngeri etali nnungamu naddala mwabo bannayuganda abanyigirizibwa. Wabula gye buvuddeko eggwanga erya Amerika lyavaayo ne lirabula ne liwoninga n'okuwoninga gavumenti y'eggwanga Uganda bano nga babalagira okuta omukyalo ono omulwanirizi w'eddembe amanyikiddwa nga Sarah Birete. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mu ngeri y'emu era eggwanga erya Amerika lyayongera n'okubeera nga liteeka ku nninga nti mwami Museveni alina okubeera nga ata Dr. Kano Kizza Besigye. Kakati olunaku olwaleero bw'atyo omukyala amanyikiddwa nga Sarah Birete amaze okubeera nga afuluma ekkomera ku misango gy'abadde avunaanibwa eby'okufulumya data akwata ku by'okulonda ate nga data ono era alina kubeera nga afulumizibwa ekibiina oba kitongole oba akakiiko ak'ebyokulonda akakulirwa Dr. Simon Engineer Babakama munda mu ggwanga Uganda. Wabula bino nga bigenda mu maaso tulindiridde okulaba nti eggwanga erya Amerika lyasindika dawoningi ne babeera nga balabula ku bigenda mu maaso naddala ebyo ebikwatagana ku kulinyirira eddembe ly'obuntu. Jjukira gye buvuddeko waliwo ebitongole ebirwanirizi by'eddembe eby'abannakyewa kaakati nno ebyagoba munda mu ggwanga Uganda ne basiba engugu ne bamyumyula ne badda okwaboobwe era nga ababagoba yali gavumenti eno eya mwami Museveni. Kakati nno bwetyo Amerika nevaayo ne basaba oba ne balabula oba ne balagira gavumenti eno okutunulira ennyo eddembe ly'obuntu era nti omukyalo ono yali alina okutebwa mu bwangu ennyo nga talina nnyo bukwakkulizo bwateereddwako wamu ne Dr. Kano Kizza Besigye engeri gy'avundira mu kkomera ono naye baamuteekako ku lisiti eyo oba ku kiwandiiko ekyo ekyafulumizibwa ng'alina okubeera nga atebwa. Kati olunaku olwaleero bw'atyo Sarah Birete amaze okubeera nga afuluma ekkomera. Wabula Dr. Kano Kizza Besigye kifeefe jjukira ono yawane mwami Kyagulanyi akakadde kalamba nga tugenda okulonda n'amugamba zikuyambeko mu byogenda okubeera nga okwasaganya okukyusa ensi yaffe. Kaakati nno njagala nsooke nkutwaleko ku kkooti ebibaddewo ebimaze okubeera nga bikakasibwa omukyalo ono Sarah Birete engeri gy'ayimbuddwa na biki ebisabiddwa era ono alina ddi okuddamu okulabikako mu maaso g'omulamuzi ku nsonga ze zimu ezaamusibya. Eggwanga ebyenjawulo era abatulaba ku BBS Telefayina njagala okubategeeza nti ku ssaawa eno omulwanizi w'eddembe ly'obuntu era munnamateeka
Saalabireeta ayimbuddwa akakalu ka kkooti era kino kisanyudde abantu abadde mu kkooti abaludde ebbanga nga batambula nga bajja okweyimirira omuntu ono. Saalabireeta ayimbuddwa akakalu ka kkooti kakadde kamu ez'obuliwo ate bamweyimiridde obukadde 10 ezitali za buliwo era omulamuzi Winnie Nancha amulagidde okuteeka paasipoota ye mu kkooti eno ekitegeeza nti okufuluma mu ggwanga kijja kumubeerera kizibu okuggyako ng'afunye olukusa okuva eri kkooti eno era ono alagidde oludda olwabi musango guno okuteekateeka okuwumbawumbako obujulizi bagenda okukozesa mu musango guno babuleete ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu olwo omusango guno gusobole okuba nga gutandika okuwulirwa. Kyokka bannamateeka ababaddewo mu kweyimirira omuntu ono era abateekayo okusaba okweyimirira okwo obutali bumativu bwabwe nga bagamba nti ennaku 28 ono zamaze mu kkomera ng'ate etteeka lirambika nti si kyamakulu okukumira omuntu mu kaduukulu oba mu kkomera nga taweereddwa akakalu ka kkooti olw'okuba nti okunoonyeza ku misango egyo abeera ateeberezebwa buteeberezebwa. So ndi wano n'omu bannamateeka ababadde mu musango guno era njagala atubuulire ensonga bwe zitambudde mu kkooti. Kanso. Yes, sebo. Ensonga zitambudde zitya mu kkooti? Ensonga zitambudde si bubi. Actually olwaleero lubadde lunaku lulungi nnyo naye ffe mu ndowooza yaffe tulowooza nti ebikoleddwa olwaleero byali birina okukolebwa olunaku lwennyini Saala lwe bamuleeta mu kkooti zaalinga 2 January kubanga beiru okuteebwa ku kakalu ka kkooti kye basooka okwetaaga kiri kimu nti omusango gwe wazizza basobola okukuta ku kakalu ka kkooti. Ekyokubiri prinsipe ennene kwe kiva nti oba oteeberezibwa okubanga wazza omusango naye tonaba kuguza. Ennyingo 23 ya constitution bwerambika bulungi nti presumption of innocence until proven guilty oba nokkiriza omusango. Kati decision ya leero nnungi naye twali tulina gifuna olunaku lwennyini lwe twajja mu kooti kuba abamweyimiridde baaliwo ku olwo empapula zaabwe twali tuziina wali tewaliwo nsonga ya kusooka kuteeka Saala mu kkomera ennaku 28 balyoke bamute olwaleero. Akakalu ka kkooti akakadde akamu n'obukadde 10 ezitali za buliwo mulabawo obwenkanya mu nsala eno? Ekisooka omusango si gwa byanfuna kyandibadde ekintu kirala singa tubadde ku anti-corruption. Ekyokubiri decision nyingi nga kooti wezze ew'ensalasala ennungi. Waliwo omusango gwa Andrew Mwenda ne Charles Onyango Obo, waliwo omusango gu recent ogwa Besigye bamuta ku kakalu ka kkooti zaali $3 ne tuzichallenginga mu high court ne bazisala ne baziteeka ku $3 kati guno omusango gutali mu byanfuna ono Saala gwokwatidde mu kkomera kumala mwezi $1 osaba yaki. Principle y'etteeka eri nti toyina kukalubya nnyo condition za beiru nti beiru afuuke ng'ekibonerezo kati olwo atalina $1 leero yandibadde addayo mu kkomera. Tuyanziza nnyo oyo kanso y'omu ku babadde mu musango guno era bamu ku babaddewo okusaba okweyimirwako ono okubanga ayimbulwa akakalu ka kkooti. Bw'ojja mu kkooti okusaba akakalu ka kkooti waliwo abantu b'oleeta abakweyimirira be bayita bashuliti mu luzungu. Kakati Saalabireeta yaleese abantu ab'amaanyi mu musango guno naye twagala twogereko ne ambasada Kaggwa atubuulire ate ensonga Edith Sempala atubuulire ku nsonga nga bwe zitambudde gwe ki ekyakuleetedde okulaba ng'ojja weeyimirire Saala nga ambasada? Nsooka okwebaza Katonda kubanga mu butuufu kino yakikoze. Nze seeyimirirangako muntu yenna mu kkooti naye nasalawo neeyimirire Saala kubanga Saala mukwano gwange mumanyi ng'omukyala omwesimbu, omukyala ow'amazima, omukyala atali mutiitiizi, omukyala akiikirira ffe n'abakyala si bakyala bokka, akiikirira constitution yaffe, ssemateeka waffe, akiikirira amazima, akiikirira buli muntu yenna owa Uganda, akiikirira justice. N'olwekyo nze ekyo ako katono nnyo ak'okubeera surety
naye era bwe nali musabira byabadde Mukama n'aŋŋamba sigwe surity wa Sarah nze surity wa Sarah nemanya nti mu butuufu kyekyo kyennyini era nemanya nti Sarah muwanguzi n'okukirawo. Bwenga ambasada otambudde amawanga ag'enjawulo embeera eno ey'eddembe ly'obuntu n'okulwanira enfuga y'amateeka ne ssemateeka ogiraba anga kitalo nnyo kubanga twali tulowooza nti ebintu nga bino ebyo ebya injustice ebya okutulugunya abantu ebyokubba obululu ebya byonna bye tulaba nti tebijja kubeera mu gavumenti ya NRM naye buli omu abiraba nga bwe biri n'aboogera ebirala ebituufu babimanyi kubanga nabo balaba. Bw'abanga amaze okubeera nga afulumayo tuwebaza Katonda twongere n'okusabira abo abakyaliyo kubanga bannaffe bangi nnyo abakyavundira mu makomera eno era mu ngeri y'emu olunaku olwaleero bw'atyo Secretary General owa National Unity Platform akulembeddemu bannamateeka bonna ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform naddala abo abagenda okuwolereza omusajja amanyiddwa nga Deputy President Alhaji Muwanga Kivumbi ono nga ye MP ow'Ebutambala eyakwatibwa ku misango egy'okubeera nga gyekuusa ku kitta bantu ne bavubulera nga bamuteekako ne musango ogw'okulya mu nsi olukwe. Okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga bannamateeka bano nga bw'obalaba okuli Kanso George Musisi n'abalala bamaze dda okubeera nga ne Kanso Muyizi babiteekamu engatto okugenda wali mu kkomera okulaba ku Alhaji oba Honorable Muwanga Kivumbi ono nga Deputy President wa NUP mu bitundu ebya Buganda n'okubeera nga bamugumya era bano bategeezezza nti Muhammad Muwanga Kivumbi bamusanze gyali ali mu mbeera nnungi wadde nga ali mu kkomera munda era bano bategeezezza babadde bagenze n'okulambula ku basibe abalala nga Machete n'abantu abalala oba oliawo abaakwatibwa edda bennakutegeezezaako mu mboozi zaffe zitwasooka olunaku olwaleero nga bano bamaze emyaka n'ebisiibo mu kkomera nga bavundira eyo kaakati nno ng'ate bano bawozesebwa na mu kkooti ez'amagye omukyala Dr. Sarah Birete nga yakamala okubeera nga ayimbulwa kaakati nno mu mbeera y'emu avuddeyo n'akakasa ensi n'ategeeza nti agenda kutandikira we yakoma kubanga talina musango gwe yali akoze okubeera nga oba abeera nga alumya n'okubeera nga atuusa obuvune ku muntu yenna wabula omulimu gwe gwali gwa kulwanirira abo abateesobola ng'era ono agamba ajja kutandikira we yakoma okubeera nga ayogera ku nsonga nga zino eziruma abantu. Mu bigambo bye njagala mukuweko omukyala Dr. Sarah Birete ebigambo ebimu ku ebyo bye yajja nga ayogera ebimu kuyinza n'okuba nga byamuviirako okukwatibwa wadde ng'emisango egyamuteekebwako tegifaanagana n'ebyo bye yajja nga ayogera wabula nga sinaba kubeera nga nkutuusayo eyo ewa Sarah Birete era mu ngeri y'emu njagala nnyo tutunuulire ebigambo bya Secretary General waffe David Lewis Rubongoya. Jjukira nti ono abaddeyo wali eri ku kkomera okukyalya Honorable Muwanga Kivumbi ng'ali wamu ne Katana oba Benjamin Katana ono nga ye Treasurer ow'ekibiina ekya NUP kyokka nga gye buvuddeko bwamala dde okubeera nga bafuluma eŋŋambo n'oluvuuvuumo ng'abasajja bali mu gavumenti eno y'eggwanga Uganda Mwami Museveni nga baatandise okubeera nga bayisa obwamayama nga bagamba nti NUP baali balaba ng'ekibiina ekifumbekedde abayeekera era ekibiina ekyabatujju aberere naddala mbu ngo abamu ku abo ate babaka ba Parliament munda mu ggwanga Uganda. Kakati nno mu mbeera eno njagala nsooka okutwaleko ku bigambo eby'omukyala Sarah Birete ebimu ku bye yayogeranga nga tannakwatibwa wabula bwe tubivaamu ate nkome obutereevu nnyo nkubuulire oba owulire ebigambo ebya Secretary General David Lewis Rubongoya wali eri ku kkomera wa Muwanga Kivumbi. Abantu basigalawo nga bogerera mu buliri bogerera mu bitanda tumanyi nti waliwo ensonga lwaki batya naye democracy teri agenda kugikuleetera ku buliri nti kati muri democratic tugenda kola bye mwagala nga ffe twebase ng'abanansi kubanga democracy tebeerawo nti abantu bagenda kukola ebyo bye mwagala nga teriko demand oba pressure. Uganda tulina obunafu abantu basigalawo nga bogerera mu buliri bogerera mu bitanda tumanyi nti waliwo ensonga lwaki batya naye democracy teri agenda kugikuleetera ku buliri nti kati muri democratic tugenda kola bye mwagala nga ffe twebase ng'abanansi. Tuze wano nga tiimu ya National Unity Platform nga tulimu bakulembeze b'ekibiina wabula ne bannamateeka b'ekibiina tuze kulaba Deputy President waffe Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi
wamu n'abasibe abakandalidde wano mukomera okumala ebbanga era bona ne tubalabako kyensobola bagamba ne Bumuwanga Kivumbi ali strong era mugumu nnyo. Instructions ziwadde bannamateeka abali wano n'abalala bajja kukwatagana okulaba bwe basobola okulwanira eddembe lye naye akimanyi bulungi nnyo talina musango gwonna gwe yazza wabula bino byafuzi ebigenda mu maaso okuba nti General Museveni n'abantu be bali mu kutya kati bagezaako okukwata abakulembeze baffe ab'enjawulo nga bwe mukimanyi ba deputy presidents baffe ababiri nabo tetumanyi wawe bali abalala so embeera eyo yeriwo mu ggwanga. Tumuleetedde n'ebigambo ebyokumugumya okuva eri president waffe yennyini gyomukimanyi bulungi nti aliira ku nsiko naye ate amugumya. Honorable Bumuwanga Kivumbi atujukiza nti eno phase ya struggle gye tulimu era tukimanye nti ali strong ali solid era n'abantu baffe bonna bannakibiina ba National Unity Platform okubazaamu amaanyi n'okubalaga nti bino regimu ya Museveni byekola si bikolwa biraga amaanyi wabula bya butiitiizi. We came here today to check on our deputy Lieutenant Colonel Tiguli mu ggwanga erya Benin ng'ennaku z'omwezi 7 yagezaako okuwamba gavumenti ne lugwa butaka olukwe mu ngeri y'emu nga bw'omanyi nti Ssemuto watira eggege wazza omuya kyokka n'olunaku olwaliro mu mbeera y'emu mukwano gwange atugoberera omusajja ono pulezidenti wa Benin azzeemu okubeera nga asimattuka okubeera nga awambibwa. Kigambibwa nti amagye ku mulundi guli gadda saidi ye era Kano Tiguli yalemesebwa okubeera nga awamba obukulembeze bw'eggwanga lino erya Benin. Kaakati no mu mbeera y'emu n'olunaku olwaleero era amagye geekozeemuko omulimu okwagala okuvuunika gavumenti y'omusajja ono n'okumaamulako obukulembeze bwe wabula nga bw'omanyi nti abantu balina emikisa era omusajja ono olukwe alugudde. Mujjukira nti amawanga gano aga West Africa gazze gakola embeera y'emu ey'okuwambazi gavumenti mu mbeera yatakulekera tomulekera ennyanja ekutta omira. Kaakati no n'olwaleero era omusajja ono y'omu mu mwezi guno azzeemu okubeera nga asimattuka wabula abamu bagamba nti omusajja ono yandibanga yeeterayo abantu beefuula abamuwamba. Kaakati olwo ayongere okutiisatiisa abo bonna abandirowoozezza nti mwangu abalage nti si mwangu nti buli amwegezaamu okubeera nga amuwamba oba awamba gavumenti ye mu bwangu n'ekitalo asobola okumuovapawalinga oba okumuovatekinga n'afundikira nga amutadde wansi. Kakati nno ane mu mbeera y'emu olunaku olwaleero omusajja y'omu kigambibwa nti asimattuse okubeera nga mbu attibwa n'okuttibwa ku luno ku mulundi guno era nga kigambibwa mbu era ababadde bamuwambye bagezezzaako n'okwagala okuddamu okwerangirira naye nga tekikyasoboka era ono avuddeyo n'addamu n'akakasa nga ku mulundi guli lwe baali bamuwambye n'akakasa nti amagye addamu okukirumiriza gonna gali ku sayidi ye wadde mulimu abo abamu abatakkiriziganya na bukulembeze bwe abatakkiriziganya na nfuga ye naye ono agamba nti abo be batono ennyo kubanga yakola ekisoboka kyonna okulaba ng'asaavinga bannansi b'eggwanga lino wabula saagala weerabire ekizibu ekiri mu mawanga gano aga Afrika gonna kyandibanga kye kimu ekifaanaganira ddala mu mawanga agamu naawe g'olimu kubanga bw'olaba mu ggwanga erya Nigeria pulezidenti Namukadde awedde ku mpagala tasobola na kumanya kikiddako. Eggwanga erya Cameroon pulezidenti Namukadde luwedde ku mpagala ono nga ye ne mu biseera eby'okubeera ng'anoonya akalulu gye buvuddeko yalemesebwa baaleetanga statue ne batekawo ekibumbe kye ekyo kye baalagangayo eri abantu ne bagamba nti omusajja akyaliwo era ogenda okakkana ng'ono bamubbidde akalulu n'afundikira nga awangudde munne bwe yali mu reesi emu amayiddwa nga yisa. Kakati nno njagala nsooka enkulageko mukalu wange ampuliriza ku mbeera eyaliwo. Omusajja ono ng'ennaku z'omwezi 7 bamwegezaamu okubeera nga bamuwamba naye amawulire ago saagakuwa. Kati njagala olabe olukwe olwo olwapulaaningibwa olwo olwagwa obutaka okirowoozeeko ggwe kisoboka mu nsi eri endala gy'omanyi oba tekisoboka? Kankulage ku lukwe luli olwaliwo nga Desemba nga 7 ate enkomewo. Bannaye abantu balina emikisa. Pulezidenti wa Benin awonye okuwambibwa. Okimanyi nti Lieutenant Colonel ayitibwa Pascal Tiguli agenze ku National TV leero luno ndoze saawa emu emabega neerangirira nti awambye gavumenti ya Pulezidenti wa Benin ayitibwa President Patrice Talon leero luno essaawa ng'emu emabega. Wayiseewo eddakiika ntono nnyo ndowooza essaawa nga essaawa eno yennyini President n'avaayo n'agaabo balimba tebannampambaka amagye gonna gali ku sayidi yange. Kati simanyi kye neewuunya bali mu mbeera ki.
Lieutenant Kano Tiguri Pasco abadde yerangiridde ku National TV mulabyekawe mabeganga yerangirira era mbadde ngenda nakola video nti amajega Benin gawambye President Talon ngenzo okujebwe nti simu ngate bagamba President Talon ngagamba nti ali safe ne ba ministers be bonna n'amajego nanga gagali mabegawe kati ogenda kuwulira emboko bwenyoka Benin yao buli abadde mu lukwe omanyi okuwamba government it is unconstitutional constitution techikkiriza wabula ojiwamba nobera successful constitution ekuvunamira kuba gwabera n'obuyinza nebwe kigaana kabakalabba kati ogenda kuwulira emisinde mu Benin jukira Benin ansi ya eri mu West Africa abogera Lufaransa era bali colonized na France bogera Lufaransa ne sente zaabwe bazita franc zebakozesa bafuna independence mu 1960 batusoka notusoka naye baavu nnyo era ekimu kye basinga okufuna mu sente cotton yekka ne president waabo oyo businessman adiringira nnyo mu cotton oyo kumutunda ebweru amugula ku bantu namutunda ebweru era bamukazaako n'erya king of cotton oba kabaka wa pamba awo oyo Talon gwe babadde bawambye so nsinjavu nnyo teyina bantu bangi nnyo eri awo Benin president ona asanze obuzibu bamulonda 2016 ekisanja kyabwe kya myaka 2 ne baddamu ne bamulonda 2021 kati abadde ali mu kumalako actually nga tadda nakudda era abadde ayina omusajja we minister w'omundooza wa finance gwe yabadde yaendosinze n'agamba gwe baba balonda yetakomawo naye kati kikwewunyisa omusajja atakomawo nawo mumuwamba mutya nga waliwo n'ensi ezimu abasajja babaddewo emyaka ameka bagenda mu ameka bali mwana beera bakyayagala okubeerawo nejjukira Africa mu myaka 5 kuva 2020 wabaddewo oba okuwamba government nga amajege gawamba 11 ezibadde successful in just 5 years then wabeerawo n'endala 7 eziganye kati kankusomere kuzibadde successful owulire Mali mu 2020 then wabeerawo ne mu August nga 18 August 2020 Mali then wabeerawo ne second encounter yaliwo mu 2021 May 2024 abewambe mirundi 2 then mu April nga 2021 mu Chad waliwo kupu eyaliwo oluvanyuma lw'okufa kwa President Idris Deby then nga September 5 2021 mu Guinea waliwo gye bakola ku President Alpha Conde ezo 3 then mu Sudani October nga nakuzomeza 25 2021 waliwo eyakolebwa General Abdel Fattah ndoza yali awamba oli omusajja waffe oli omuzibu ennyo oli mu Sudani eri yamambuka then waliwo ya Burkina Faso January nga nakuzomeza 2022 then ne second encounter eno ye yaliko oli yasooka then mu September nga nakuzomeza 2022 ona aliko Ibrahim Traoré n'awamba zaliyo 2 mu Burkina Faso mwaka gumu then mu Niger ngena kuzomwezi 26 July 2023 waliwo gye bakola ku President Muhammad Bazoum then Gabon nga bakalangirira bati wayitawo ndowooza essaawa emu nga bakamala okulangira ebyava mu kalungu ennaku z'omwezi 3 August 2023 mu Gabon ne bawamba gavumenti eyo then ne Madagascar mu October 2025 ne Madagascar mwagirabye President oyo Rajolina bamutute misinde actually nayo yavudde ku bantu kati ekyawaliriza amaje okumuwamba kubanga already yadde yegobye naddanga abantu bekalakasa then kati wabaddewo ya November mu Guinea Bissau guno gwennyini omwezi gwe tuvuddemu November ennaku z'omwezi 26 Guinea Bissau ezo 11 kati eziganye kuliko ya Sao Tome ya Ghana yaliwo mu February wa 2022 kasite Ghana bakubakirawo pozo duke then waliwo ya Sierra Leone baganimeni balumba presidential residence ne barracks mu November 2023 naye government ne jijira mu Burkina Faso ono yennyini aliko Traoré waloje bamukolako mu EPA 2025 wabula abamu ku basajja be bali bawadde sente ne bagenda ne bazimua ne mugabadde batuwadde tukutte abamu abalemerako n'abakwata n'abasiba bala n'abatta mu Benin eno yennyini nayo yino wano nayo bagitaddeko it is a foiled ibaddewo nga December 7 kadino yeyo Africa gwensi yo gyolimu kupo enajja ddi
abantu ab'enjawulo bazze bakikkaatiriza lunye nti akapapulo bupapula kizibu nnyo okumaamulako gavumenti ya mwami Museveni era ng'abantu bangi ne mwami Museveni kennyini yavaayo mu bigambo bino ategeeza nti akapapulo bupapula kiyinza okubeera ekizibu ennyo okubeera nga kamujja mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Jjukira nti ono aze yeesimbawo kati guno omulundi gwa 7 wabula nga mu mirundi gyonna gye yeesimbyewo guno gwe gukutte ekyokubiri mu kubeera ng'afunye obululu obungi okusinga ku abo abamuvuganya. Wabula enjawulo eriwo nti ku mulundi guno wadde balaga nti yafunye obululu bungi okusinga ku mirundi emirala nga 5 egy'emabega, wabaddewo okompuleninga kungi nnyo, wabaddewo obutali bumativu bungi nnyo eri abo abeesimbye mu bifo eby'enjawulo beppo n'abo abadde bateekeddwa okubeera nga babalonda. Okusinziira ku biriwo biraga nti abantu bangi abamaze okubeera nga balaga nti interest yaabwe mu by'obukulembeze bw'eggwanga Uganda okwesimbawo okugenda okulonda byonna bamaze dda okubeera nga babijja mu bwongo bwabwe oluvannyuma lw'ekyo ekyalabiddwako mu kalulu kano ketubaddemu ak'omwaka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 January. Kubanga era mu kalulu kano ke kamu mwe twalabira abantu abaasobola okubeera nga bakubattiya gaasi, abaasobola okubeera nga batomerwa emmotoka ez'abakuumaddembe, abaasobola okubeera nga bakubwako ne ku masasi ne battibwa. Era mu kalulu ke kamu ke tumaze okulabako ekirindi n'ekirindi nga kittibwa mu nju omulundi gumu, wabula nga babakuba amasasi obanga babatugumbula ate be bo bennyini abalina okubeera nga babakuuma. Mwenna mujjukire byaliwo e Butambala ewa Haji Muwanga Kivumbi, ono nga ye member of parliament owa Butambala aliyo kati. Kaakati nno abasirikale abasajja bali bambalidde emigemera wala bwe balumba amakaage ne basanga ng'enjunzi gale abantu abaali bali mu gate abaali bali eyo nga bali mu byabwe, abasajja ne babakakkanako ne babakuba amasasi amayitirivu ennyo. Era geno kakkana nga 7 gufiiriddewo, kyokka nga ate amawulire okuva ku Muwanga Kivumbi galaga nti abantu bano abaafa basoba ne mu 10. Kaakati nno nga bakuba amasasi ate abakuumaddembe. Kaakati nno bino byonna bw'ojja obigattagatta n'ogattagatta n'ebigambo ebya Dr. Sam Kazibwe ono omukugu mu kusunsula ensonga munda mu ggwanga Uganda, beppo n'ezo ez'ebweru wa Uganda, tosobola kubeera nga okakasa nti ebigambo byonna bye yayogera n'ebyo bye yalagula byali bituufu nnyo era byatuukirira. Kati nno mu mbeera eno nga bannayuganda bongera okubeera nga beekuba akajigere mu mbeera y'okubeera nga bagamba nti babbiba obuwanguzi bwabwe, era kimaze okubeera nga kikakasibwa okusinziira ku minisita wa mwami Museveni amanyikiddwa nga Baramu Barugahare. Ono avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti abantu bangi abaawangulwa mu kalulu kano akawedde, naddala abaka ba parliament, naddala abo abali ku kaadi eya NRM abaawangulwa obuwangulwa, wabula nga kaakati basazeewo obuwanguzi bw'abali abaabawangula babutwale mu kkooti babubbe ku kifuba, balayizibwe ku kifuba, naye ng'amazima amatuufu nabo bakimanyi nti baawangulwa. Era ono Baramu ayongedde n'ategeeza nti abantu bano bakimanyi bulungi nnyo nti baawangulwa, wabula kakati baagala okutandika okwekobaana n'okutigaatiga obubokisi mbu oba obululu obwo obwabalibwa kaakati baddemu bakake ekkooti okubeera ng'eddamu okubala obululu buno baddemu babayiseewo, naye ng'amazima amatuufu bakimanyi nti abantu tebabaagala, abantu babakoowa, abantu babamma bummi. Kansoke nkutwaleko ewa Dr. Kazibwe mu nsonga zino ampuliriza ezitasaaga oziwulirize ate enkomewo. Bwe twali tuyingira akalulu kano nakola programu nenkugamba akalulu kano tekagonjola bizibu bya Uganda. Sagala nakuddayo kuba mmala biseera sagala kubeera nnyo bintu byakumala biseera ng'atalina byakukola. Eyo sagala natuddeyo kubanga ne Bobi Wine yali e Masaka ng'asaba akalulu n'agamba ne bwe mpangula tebajja kunangirira, kati osuubira ab'e Masaka okujja gwe nga tonajja na ku byoyogedde. So yadde Masaka City NUP yagiwangula, Masaka District Opposition n'ogirabayo Bukomansimbi n'awala, nera vota turnout yali wansi okugatta awamu bwogerageranya yali wansi kubanga essuubi ng'ovira ddala ne ba presidential candidates liri wansi. Kati nga tonagenda namu ebyo oba yawangudde gwe balangiridde oba si gwe balangiridde ezo sina issue kubanga byebyo bye bitwali tusuubira mu nkola nga bwefaanana. Fact bw'oba gwe wali osuubira ekyenjawulo gwe oyina ekizibu, Uganda si yeyina ekizibu serowooza gwe bw'oba ekyo kyoyogera si kye wali osuubira gwe weetaaga okusenguka otuviire otuleke wano gwe Uganda gituviiremu ogitulekere mu nteekateeka nga bw'eri ebintu nga bwe biri tewali kiriwo kikola mawulire. Kyekyo lwaki nkugamba national conversation
yetusobolera kati eyo ng'ovuddeyo ne bwe tuba tutereeza system abantu bonna gye balinamu essuubi kasita okulonda n'okutabula okwa administrative units ezawansi n'ezawaggulu era omuwendo gujja kendeera eri waggulu ne bana abakinaana eno bajja kukabadde ku nkaaga era ensonga nzikunnyonnyodde ziri structure kati okuzigonjoola amawanga kuba ekitutwala mu ssomero Dr. Besigye yateranga okukyogera kuyigira ku byaliwo ne bw'obeera omanyi bwe tubanga tusoma abasayansi bateranga okujerega abasoma ebyafaayo nti mwe musoma byaliwo ne beerabira nti nawo bw'ogenda okusuwaza Newton first law of motion is eyokubiri n'eyokusatu era oli mu byafaayo bw'ogenda mu biology era oli mu byafaayo byabalabye baazuula so ekitutwala ku masomero kuyigira kwaba abatusooka akatiba kakolebwa dda teweetaaga kubonaabona na kuyiiya kapya musomesa wange Professor Fred Kijuko yansomesa ku diguli yasooka n'eyokubiri y'omu ku bakakensaba amateeka basinga okuba bagundiivu wano ku muntu eyasoma mass communication n'amateeka wakati w'emyaka gy'ensanvu n'egy'enkumi 2 nga gitandika yasomesa nnyo e Makerere ne mu UCU Mukono yatugamba nti the wheel is already invented tubonyabonya mutwegu akatiba kakolebwa dda gwenoonya kajja mu buloka gy'oyagala kukuba naye ojulize tugamba nti kako gamba serowooza yakola akatiba kano kendi mu kukozesa kuba ekyo mu akademiya kikulu so kakati obutiba bukoleddwa nkuwadde keesi 2 saagadde kuwaza abazungu kuba oyinza nti ebyo tebisoboka wano nkuwadde ey'ekenya nga baalinako disitulikiti ezisi fe tuli mu 10 n'omusobyo zigenda mu 15 bo baali mu 250 we baziviiramu semateeka wa 210 wazibagiramu nenkuwa ne mode ye South Africa balina administrative units eziwera basalawo okulonda okwo kwawulibwa so ne bwe tutereeza abantu ne babanga balina essuubi nga system bagyesiga era ebintu bibiri biba birina okukolebwa nti tosobola kutabula kutegeka kulonda kuno ate n'okwawulamu ennaku n'olowooza nti abantu banaakujjumbira tetwaweza bantu 5 ku buli 100 kakati mu mawanga gonna buli lwosanga ng'omuwendo gw'abantu abazze okulonda guganya okuwera ebitundu 5 ku buli 100 kabonero akenkukunala ti abo bantu tebakyalina ssuubi kyekyo lwaki puroguramu eyasooka eya Terefayine eya Danstan Busuulwa eyaggulawo omwaka bwe nali ku puroguramu eyo nayogera ku kye tuyita national conversation twetaaga okutuula tuwaye ng'eggwanga era mu kalulu kano neewuunya mbeera ku mutimbagano nina bendaba bajaganya ku bifo by'obubaka bwa paalamenti ebyobwa kansala ebyobwa pulezidenti nze ku lwange sirabawo mbeera yakujaganya bwe ŋŋenda mu kalulu okusaba obwa kansala abalonzi ne babeera 3 ku buli 100 nga be bazze oba ofunye omuzungu kyayita Pyrrhic victory so okujaganya kuba tekwetaagisa essuubi tono tulina okulwana nga ffe bannayuganda ffenna mu national conversation nja kugiddiŋŋana kuba tejja kuba kkubo ddala lyeririwo lyokka era lyerisobola amalala gonna tugalabye tegatuwadde kye twagala gonna amala gagezeddwako national conversation yegy'okututuusaawo era waliwo bendabye ku mutimbagano abaali bakomentinga ku puroguramu eyo nga bagamba ekyo tekisoboka teri kitasoboka national conversation esoboka obanga Putin ne Zelensky bagenda kutuula kati wetwogerera kyekipya ekiri mu ddiiro goyinza otya ogamba nti national conversation tesoboka so kakati ekyo bwekiteeka ku bbali ekyakalulu konna okutwaliza awamu ne mu kulonda okuzze kubeerawo tubadde tubeera mu kulonda kwa bonna omuwendo ne gubeera waggulu naye ate bwe tudda mu gavumenti z'ebitundu ne kubeera wansi olw'ensonga nti buli lwova mu kalulu ak'abanene
waliwo abantu abaggwamu amaanyi kati awulinza obutabeera ssuubi naye okuggwamu amaanyi ne bagaana eno tetujja kujja naye nga gye bagaana okujja ze gavumenti ezisinga okubeera enkulu gye bali okubatuusaako iyo gavumenti egenda okwogera ku nsonga ya kasasiro ezo nsonga nkulu kyokyola nti ne bwe twali wano mu Kyogamu bwe baali boogera kuba essential workers abayoola kasasiro baali mu essential workers nga bwolaba abasawo e Mulago kati gavumenti evunaanyizibwa ku nsonga bwe ziti enkulu kuba kasasiro asobola okufuuka ekizibu ku kyalo asobola okufuuka ekizibu kati gavumenti enkulu bwe zityo ate ffe bannayuganda ne tutakola ki ne tutazijjumbira so kati amawanga agamu kye gakola enkola zitera kuba za mirundi ebiri kuba ekyo kisobola okubeerawo mu nsi yonna ne demokulasi yeyaterera kasi abantu bava mu kalulu kali akanene n'oyisaawo ennaku ntono n'ogenda mu kalala omuwendo gulina okukka olw'obukoowu buba buvudde hangover ey'akali akanene so bakola batya nti oluusi abawangudde baba bakyali mu kujaganya abawanguddwa ng'emitima gibennyise kakati eyawangudde kuba omupya bakyali mu benulye gwe ngombulira nti ate waliyo kansala eyakuwagira naye ayagala ekifo amaanyi ateekamu naye gabeera matono so kati amawanga agamu okwewala ekyo gakoze ebintu bibiri ekisooka abamu okulonda kwonna bakutegeka ku lunaku lumu paka ku kansala naye abakutegeka ku lunaku olumu njagala ntegereke bulungi administrative units ziba ntono muba muyina okuzikendeeza byenjogerako nti bino byonna kati tebisobola kutereezebwa buno bulu bwe tulimu era nayogera mu programu eyo General Dunstan tikana akalu tikagenda kugonjoola kusoomozebwa kwa Uganda tewali era mune bangamba oli mu kumalamu abantu amaanyi ekizibu kyange nza ama political realist saagala kwogera bikusanyusa oyogera mazima njagala nkubuulire eddagalo bamululuuza gukukayirira oba kigaji zinaka nti kana akalu nga kagenda kubaawo era byenayogera byonna nasaba Dunstan ti programu eyo yeetaagana kugeza kuba nga bwe nabyogera bwe byakomyewo byalabise bwe byavudde mu kalulu kano okwerwanyisa ku opposition nekyekugikoze mu kalulu kano ti kati local government ezakagwa n'ebifo opposition byebadde nabyo ku bwa ssentebe bingi bigenze wano Kasanda ewaffe NRM yatutteyo Masaka NRM etutteyo bifo bingi bali mu kweriisa nkuuli so kakati naye okudda ku nsonga eri nti amawanga gakola ebintu biri ekisooka abamu balonda ku lunaku lumu naye administrative units ne zibeera nki ntono kati nga bwolaba e Kenya omuntu ajja n'akuba obululu 6 ku lunaku lumu kubanga nabo balina administrative units nga nnyingi we baaviira mu nkola ya districts Kenya yali etuuse mu districts ezisoba mu 200 nga nazo tezikyayina mugaso kuba ekyamazima kati wano ssentebe wa district yakola ki e Uganda obuyinza bwonna bwakaawo ekyamazima ssentebe wa district alina kyakola e Uganda talina kati ne Kenya we baali baatuuka bwe baali bakola ssemateeka omupya wa 2010 nkuzeeyo ku national conversation naga nti tukkirize byasoba units zino ziveeyo kubanga Moi yali yatuuka nga districts yazigabirane ku kadaala k'ebyobufuzi abantu kasita bajja n'ebipaane ne baleekaana naffe ssebo wano twagala district nga gamanji bawadde kati n'okuliyetinga units ezitali economically viable kati olwoba abantu waba waaki kyoba wakolawo ennyo kuddira Sserowooza n'omuwa mulimo gwa kubeera ssentebe wa district n'abakansala be tewali kirala kyoba ogabye mu bufunze era kwongera kunyuunyunta nze kazibu omulonzi owa bulijjo so n'okutemamu kwa district nakyo anti kugaye nti kasita zibeera nyingi ekisooka administrative units nga nyingi tosobola kulonda ku lumu kuba kati kitegeeza ojja kulonda president olonde omubaka parliament wa constituency olonde omubaka omukyala ojja olonde ssentebe wa district ne lord mayor ne bakansala obwo buli 7 olonde bameeya ba municipality ne bakansala obululu 8-9 ogende kugombolola olonde chairperson ne kansala obwo buli 11 akakalu kaba kagenda kuba kafubwe fufulu bantu babagenda bitabula byononeke mu kugatta mu kubala
buli kimu kiba kijja kuba kyo ekisoboka kole nti meza ova ku eno genda ku eri ova ku eno genda ku eri ku nkomerero oba oyagala waba wajja kubeerawo confusion oba mu kulonda obululu busatu obufa buba mu mitwalo kati atogamba abantu tebagenda kukuba obululu 11 ku lunaku lumu tekisoboka. It's practically impossible. Ne bubira mu sophisticated democracies ng'okimanya abantu bonna bayivu abagenda okulonda era tekisoboka ekyo kizibu. Kati Uganda bwe beneekola ekyo ekyokulonda olunaku olumu mu national conference tulina okuddayo tuzikolapsinge. Kenya kye baakola bo buli mukaaga kubanga ojja n'olonda president n'olonda omubaka wa constituency balina constituency 29 bw'ova ku constituency n'olonda county woman representative yaba omubaka omukyala akiikirira essaza si district oba busatu kakati bw'ovaawo n'ogenda okulonda governor n'olonda governor n'olonda ababaka abakiika mu lukiiko olw'essaza be bayita ba ward representatives kati bo obululu butono bifo si bingi osobola okubalonda ku lunaku lumu fe kizibu kati bagattako n'akalulu akasineta kubanga essaza masaza namu omusanvu lirimu libeera n'omubaka omu senate kati bwe buli mukaaga president omubaka mu parliament wa constituency omubaka omukyalo ow'essaza omubaka wa senate ng'akiikirira essaza governor n'ababaka mu lukiiko olw'essaza kati bwangu obwo omuntu okugenda ku mmeeza mukaaga kati abalala abatakikola bwe batenga administrative units nyingi bakyusa nti omwaka guno bwe tuba tuli baakulonda president n'abaka ba parliament tubuuseewo omwaka oba emyaka 2 tulonde gavumenti ez'ebitundu ebbugumu n'ebbinu libeere lyanjawulo ne kati bw'obeera mu kalulu nga kalimu president kalimu omubaka wa parliament bonna bateekamu sente mpitirivu chairman w'eggombola abantu bali mutegeera batya mu kalulu ako nga buli omu ali ku president jukira wano akalulu aka president ibanga referendum agenda oba asigalewo kati bannayuganda ne beeyawulamu mu biti bibiri kati gwanoonya kubanga ali ku local council gwoli ku service delivery mu kalulu akanene abantu bali ku referendum yagenda oba asigalewo gwogaba ninja batuusako obuweereza emboozi yo tebasobola kugiwulira fact buli wootuuka ebyo sirina bye bakubuuza kubali ababiri oli kwani so nga ababwawula ensonga zaawukana nyina statement gye nakoze wano nga ndaba abantu abamu bayomba naye njiddamu bannaffe abali mu mawanga g'e Bulaaya muluddeyo bulwi ne mumanya demokrasi ali mu nsi z'abazungu mulekerawo okugamba bannayuganda nti mukola ki muzzaako ki ng'oyaga kutegeera nti wano tewazannya gwerinnya essimu yo bweddako ng'otuuse entebe gamba ntuuse nzuuno wano kwa live wano ogambe ntuuse n'amaama gwe wenna alaba vidiyo eno gitambuze etuuke ku kasibwe kapo nkiddamu mwana wa maama gwe wenna alaba vidiyo eno gintambulize gisharing entuukire ku kazibwe kapo bwana kazibwe kapo amanya mpitibwa Tariq ndi fani wo ndi mugoberezi wo ndi follower wo ku buli kyokola musicale tusiima ebigambo byo n'okubuulirako kwotubuulirira taata tusiima era nze ndi musanyufu nnyo nti mu Uganda tulinamu abantu abalinga gwe Kazibwe Kapo kwagala ng'omuntu naye njagala owulirize nnyo ebigambo bino watutte obudde bwo ne weebuuza lwaki lwe wayogedde bino lwe bayombye kakati wuliriza Kazibwe Kapo ekirungi nti okkiriza nti Uganda enfuga eri mu Uganda si nnungi era naawe tojagala okusinziira ku bigambo byo by'ozoyogera nkimanyi bulungi nti omanyi nti eggwanga lyaffe teritambula bulungi teritambuzibwa bulungi limisi managingibwa nti maneja w'eggwanga lyaffe Museveni
amismanages eggwanga. Ekyo tukkaanya naawe kubanga ogambye nti omuntu ali ku Bulaaya vaayo ojje wano mu Uganda okwate essimu y'ogambe nti ntuuse nzize kukabanja olabe oba onaatuuka e Kampala. Ekirungi gwokyogedde nti eggwanga lyaffe teririimu demokurasi, eggwanga lyaffe teriwa kitiibwa human rights ekuweebwa butonde. Katonda yakuwa eddembe ly'okwogera kye bayita freedom of speech. Bwebanga eggwanga lyaffe teriwa na kitiibwa freedom of speech, Kazibe Kapo njagala otubuulire nti abaana abali ku Bulaaya waliwo omwana kyayogera ng'akyogera nga tekiriyo mu Uganda, kitegeeza nti boogera mazima. Kakati Kazibe Kapo okwogera amazima gwafuuka musango nti bwentuuka Uganda nina kukwatibwa. Eyo yensi mw'oyagala abaana bo okutambulira n'abazzukulu bo okuwangaalira mu nsi etawa kitiibwa democracy, freedom of speech and human rights. Ekirungi bino byonna obyogedde n'ogamba nti abantu bano bazze ne bayomba, naye njagala kino okitegeere kuva ku nze Kazibe Kapo nga tukkaanya. Kazibe Kapo nze nkubuuza, bw'obanga osobola okuteeka essimu n'oliteeka wali n'ogaa nti ngenda kukabanja tosobola kutuuka Kampala ng'otuuse ku kisaawe Entebbe. Kazibe Kapo, akalulu kali mu bumenyi bw'amateeka mu Uganda? Akalulu kali mu bumenyi bw'amateeka? Omwana okugamba nti nzize kukabanja tokimanyi nti constitution ekimuwa okulwanyisa omuntu yenna adibaga akalulu ke? Okimanyi nti constitution ekkiriza omuntu okukabanja? Okimanyi nti Kazibe Kapo ogambye nti omuntu okujja okupracticinga rights ze mu Uganda okimanyi nti musango? Kakati Kazibe Kapo awo katuveewo. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo alwanyisa gavumenti ya Museveni kuvaawo. Ekyo akibagamba lunye, naffe tukibagamba nti gavumenti ya Museveni erina kuvaawo. Naye n'ekintu kye njagala okubuulira Kazibe Kapo okimanye. Olabika wategeera nnyo embeera z'obuntu, naye bino ebya politics bikusumbuwamu. Kati njagala okitegeere kino. Omuntu yenna alwanyisa gavumenti, Robert Kyagulanyi Ssentamu, bamuggyako media yonna eya Uganda. Tewaliwo media eri ku saidi ye. Teri media ya Uganda eri ku saidi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okubanga alwanyisa gavumenti, ate nga gavumenti yakapitalinga buli media yonna mu Uganda okimanyi. Bannamawulire bavuddeyo bakubuulira nti n'okugenda okukola obukozi representation, okugenda okwogera eri abantu babawa script okwogera eri ensi. Kitegeeza nti balina bye baba bakugera okwogera ebituufu. Mu Uganda okwogera amazima musango. Ekyo okimanyi bulungi Kazibe Kapo. Kazibe Kapo eneebeera nsobi okugamba abaana nti mwabali e Bulaaya mujje wano, obanga agezaako okusirisa amagye ga Kyagulanyi gonna gajje mu captivity, gajje kugamba under Museveni. Lulu okugamba abaana abali e Bulaaya nti mujje wano, mujje mwogerere wano mulabe ekiri wano kiri difference, obanga alwana Kyagulanyi. Kubanga ffe tuli majeege, ffe abasobola olumba embassies nga Museveni tatulemesezza. Gwe Abannayuganda musobola olumba embassy ya America Museveni n'atabakuba miggo, musobola olumba embassy ya Britain oba eya Germany ne mugenda Museveni n'atabakuba miggo. Ffe wano tugenda ku embassies zonna ne twekalakaasa ne tutusaayo obubaka ate ne babuwulira, ekitali Uganda. Kati sebo okubagamba nti mujje wano muleme kwogerera eyo, kitegeeza omulwana, kyekikuvumya, kyekiyombya abaana kulwana pulezidenti waabwe, kubanga be bamukuuma awo waali mukasirise nga eddoboozi eribuulirwa mu nsi. Ffe tugenda okuleeta obubaka obwo tubutuuse ku bantu bonna, buli omu ku ssimu ye. Si kitongole kya gavumenti ekigenda okikola, si media zammwe eziri mu Uganda, si mmwe bakapo kubanga mutya okwogera, kubanga Museveni yabateekako kufu, temusobola kwogera bisukkaawo. Sebo Kazibe Kapo onenya abaana okugamba abali ewaka nti musituke. Abaana abo abali ewaka ne bano abali ku Bulaaya, abo be bagamba abali ewaka bataata baabwe, babaama baabwe, bajjajja baabwe, baana baabwe. Sebo bano abaana abali e Bulaaya tewali yajja na mwana we na famire na kitaayo yonna n'ekika kujja nakyo.
bano abaana bagamba bika byabwe bantu baabwe abanyigirizibwa ababali obubi ababasaba ssente emisolo girinnye be balabirira be basomesa mu masomero nga emisolo school fees ziringa bwe ziri buli kimu be bantu bogamba nti bano baleke kubagamba mujje wano mutuuke wano naye mulabe ekiri wano bakimanyi kuba we bakulidde mu gavumenti ya Museveni tebalabanko gavumenti wadde neki Kazibwe Kapo nkubuulira kino abo abaana bakwagala era bakuwuliriza be bakufudde kyoli naye abo abaana basobola okusula ku ttaka ku lw'eggwanga lyabwe kubanga baagala eggwanga lyabwe okusinga gwe Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo ogambye nti mwabali e Bulaaya mulekeraawo okugamba abantu abali wange mulekeraawo akakagambo Kazibwe Kapo you don't know tomanyi kyozi tomanyi muganda wange mukulu wange tokola era ogamba ffe ndi tulekeraawo okwogeraku okugamba abantu baffe babanje akalulu kaabwe otustopinga nti tulekeraawo okubagamba mubanje akalulu mubanje obuwanguzi bwammwe balekeraawo n'ekirala olina kyokozeseza n'ogamba nti ozze okukiddamu Kazibwe Kapo okakasa ki eyo message oba wagiyisizaawo neeyombya abantu okomyewo okubakakasa okakasa ki ffe okugamba abantu baffe baveeyo basituke tubajjukiza buvunaanyizibwa bwabwe kubanga naffe tukola obuvunaanyizibwa obwaffe abatali ku ground sebo omulimu gwaffe tugukoze kati nabo balina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe singa tuba bakulwanira mu kubanga ffena tulina koze eki Uganda twagala change kyetufaanaganya kati buli mujaasi alina loolo mu lutalo loolo yaabwe balina okugikola ensonga lwaki tubagamba musituke peacefully nga mugoberera amateeka mwekalakasi oba muprotestinge mu ngeri yennyini constitution gyeragira ekyo kyetwagala okukyusa obuyinza mu mirembe awatali kulwana kyetwagala obuyinza bukyuke nga tewali ntalo weesonyiwa abaana b'enkyukakyuka bw'obanga gwe enkyukakyuka ekususeeko kite bambi tewali ajja kunyigira Kazibwe ffe tukwagala naye oza okakasa ki nti kanzije mbakakase muveeyo mujje wano mukiwulire ani akulimba ffe tuli majje agalwana olutalo gwe lwotasobola kulaba kati bwe batusobola kululaba kiveemu kikuwa ekitiibwa tukwagala twesonyiwe